Alipoota ya ssaabaalizi w'ebitabo bya gavumenti y'omwaka oguwedde yayoleka amatankane mu ngeri emirimu gy'egigabibwa mu bitongole bya gavumenti ekiviiriddeko akakiiko ka paalamenti kakusase okuyita abakwasibwako ensonga eno babeeko bipaanukula. Ababaka batuula akakiiko kano nga bakulembeddwamu omumyuka wa ssentebe w'akakiiko Allan Mayanja Ssebunnya era akubiriza akakiiko kano batadde ku nninga omutesitesi omukulu mu minisitule y'abakozi ba gavumenti abeeko byanukula ku mivuyo gino egikolebwa abamu ku bavunaanyizibwa okugaba emirimu gya gavumenti ku mitendera egy'enjawulo. So the implementation of prior year audit recommendation that was Auditor General's report recommendation requested for the funding for the upgrade of the e-recruitment system. So what was your plan before in line of the senior economist, Mr. Chairman, will give us figures. To want to have this as a priority, I think there's a problem. When you look at I was reading, and you should also read. Look at the implication of you failure to do this. There are a lot of implications, you know. Ababaka bagamba nti ng'oggyeko alipoota ya ssaabaalizi w'ebitabo bya gavumenti olw'abantu ababa bafunye emirimu ate ne kibagibwako mu nkola ey'amankwetu. Waliwo omuntu gwe baalukuluutinga ku mawulire ge tufuna ayise interview astaddeyo okusaba kwe bamushortlistinze akoze interview agiyise bamudeployinze ne mu Ministry of Gender. Ministry of Gender omuntu eyo n'emugoba ng'emugoba kubanga alina obuzibu mu kwogera. Omuntu oyo paka n'essaawa yayo talina waakola ng'ate yakola interview n'ayita. Mukwanukula omutesitesi omukulu mu minisitule y'abakozi ba gavumenti John Mbabazi ategeezezza nti ebizibu bino bazze babiwulira naye mu kiseera kino balina enteekateeka ze bataddewo okuli abasaba emirimu okuyita ku mitimbagano ko n'enteekateeka endala gye basuubira okubeera nti ly'eddagala ery'okumalawo ebizibu bino. Send in their submissions online. The candidates can now apply online. We shortlist them online and they attach their documents online. The module for the ministry sent to us recommending so and so for promotion is still not yet developed because of funding. Wabula ababaka balina okuwabula kwe bawadde gavumenti n'okusingira ddala ekitongole kino mu kumalawo amatankane agazze gawulirwa mu kugaba emirimu mu bitongole bya gavumenti. Of course waliwo bingi ebyetaaga okutereezebwa okulaba nti entity eno oba commission eno esobola okusavinga obulungi bannayuganda kubanga bw'otunuulira District Service Commissions ezisinga bali mu to approve n'ekirala bali mu kola assessment ku District Service Commissions nga zino kitegeeza kireetawo obunafu. District Service Commissions z'oba olyawo ne zikola bye zisanze eyinza kuba monitoringa. Twetaaga Public Service Commission eyongeremu amaanyi mu kukola emirimu gyayo kubanga Public Service erina obuvunaanyizibwa okulabirira District Service Commissions n'okulabika nti ewa advice to the President on matters of recruitment n'okulabika nti esettinga salary scales. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina, Parliament.